ina yabadde nansana engumi eyo gyogenda okulaba yabadde nansana ghetto structure erina talents abaana bano bandibadde bagenda kukuba bantu nakosi kugwanga bababaka amasimu naye Major Emma Kuteesa Mama Jenny Baleche ne afande Damulira ate ne balabanga ghetto wali ebitone bingi kuba ne Bob Wine yava mu ghetto abaana ba ghetto bangi abayimbi abasobola okubaako kye bakola waliwo abaluka waliwo abayimba waliwo ab'ebitone obadde okimanyi nti abaana bonna abasinga okuba endondi baana ba ghetto because bakikola n'omutima mulungi bwe kitabeera guided badda ku nguudo ate okubba naye twebaza Major Emma Kuteesa twebaza Mama Jenny Baleche ne afande Damulira okulaba nga abaana bano ate mubakkiririza Njasofya asooka akulage engumi bwe yanyokedde dansa na waliwo gwe bayuziza amayindo kino wanji kwata habari abaddako muliwa mutwewa mutebe Molina Santos ne Kibuuka Andrew be baddako Chebando ne Kayiga webali mwana gwe wetegerese kukyala Bakoko Simose mwana w'Ekyebando ng'azanya Sematimba Faruku ow'Ekyanika kwata Molina Santos ow'Ekyakwata abangi abaye wanji abaye abange red corner bamise Kongo Simose mwana w'Ekyebando owa red corner atega abaga ne Sematimba Faruku mwana w'Ekyanika ow'Ekyanika wanji DJ berako DJ otujja kumulamwa wanji nagambye funa sound oli mukuzungira kati wanji mwana mulenzi Simose Kongo Simose wa round 2 wanji where are you where are you abange sikia sauti bana babuwala basi wampisa nyaso kakumuzaako katanda kuba agenda kukuba nga yakumuzizaako dda Queen of the Ready corner abange kyenda bakyolaba Vanessa Bukona walready corner jubili Saga wansi waggulu tewali budde Vanessa agamba nkoze ntono sajja nkoze kakatawusa abayi yakukuba abayi kyenda bakyama essimu ogitaddewa 1-2 from Ready corner and it was a target gwenja kukuba ebyo ng'ekyanga kyafu olabye mwana gwatawekiko muchamufunyo yazze kuba muntu nange mulete bano bwebati Coach Kawaga yakola kati ne baddemu wakati wa Kyebando Boxing Club ngasinkanye Boxing Club Kabumbi Ready corner the winner Tigers atoloze Tiger yazze kumwa mwanya uko Abana rozinga unyati tusao Patendo Floyd Tigers Boxing Club ngaitite mukono ya Robi Viviani agenda kubeera mu blue corner alina omugisha Viviani omukiga agenda kubagana n'omuludi agenda zanya ne muwanguzi Aaron wa Tiger announcement singa tugamba n'ebyo tuyitirago wano wangi bwe tuba tunazazanya
tukirako wano ku mmeeza kati ali